Entiisa ebuutikidde abatuuze ku kyalo Mityana ekiri mu division y'Etamu mu munisipali y'e Mityana oluvannyuma lw'Ekirombe okubuutikira abaana basatu abadde bagenze okusomba amayinja okwefunira ku nsimbi era nga babiri bafiiriddewo ate omu n'alumizibwa bya nsusso. Abatuuze abalabye ekiguddewo batemeza ku bannaabwe olwo ne banguwa okusima era ng'omwana omu bamuggyeyo ng'akyali mulamu nga bakozesa enkumbi n'emikono okuyiikula kugenze mu maaso era oluvannyuma emirambo gy'abaana ababiri abalala nagyo ne gizuulibwa. Abagenzi kuliko Dokasi Muwanguzi muwala wa Martin Byaruhanga wamu ne Betty Nankunda okosa ne Florence Nakyejwe ng'ono bazadde be tebabaddeewo yadde nga kitegeerekese nti bataata ba Luganda. Taata w'omu ku bagenzi nga Byaruhanga agambye nti abaana be bulijjo bagenda mu kirombe kino ne bazadde baabwe oba bakulu baabwe okusombayo amayinja era ng'ekituusewo ku mulundi guno kabadde kabenje. Jjajjaabwe mukyala mukadde alabika yabeeyambisizza okumusomberayo amayinja kubanga bw'okirabye nti ekikko kiwanvu oli mukadde nnyo aba tasobola kukkayo kati busombasombayo nga buteeka ku lukalu gaba yakubye naye kyannaku nti babadde tebaliiyo bwe buba ku ssomero bujja ne busomba ne buteeka wabbali nga bulijjo bubadde bukola olumanya nti omulimu gwabwe abaana abadde basoma ku Maswa Primary School awo. Abatuuze n'abakulembeze okubadde kansala Samuel Ssenkinga boogedde ku bibaddewo era ne balaga n'engeri gye bapatikanyeemu okusobola okuzuula emirambo gino. Abaana bano bwe tuba tunuulibwa bwe baali mu myaka gyabwe omu abadde asingako munne emyaka mitono omu abadde emyaka nga 12 omulala myaka nga 10 era tubasaaliddwa nnyo kuba tufiiddwa bamusaayi muto. Abaana abadde bakyasoma era bavudde ku ssomero ne bajja batetenkanye balabe nga basobola okufuna ekibabeezaawo. Kyasanku Benadi akusakidde emboozi eno ku lwa KSTV Agalero.